bakwata muli. Okufano biramu. Kati mugambe abantu kwa. Yoka mutali mwe biramu. Biramu. Unakuata sana kwa. Sawa ngemu. Allah. Wazodo plastic bulungi hata bonaona mifaliso na bine bitu by'abaana. Ekyo kola ba. Batuseeyo. Neno muda museri bayi. Ati bayingide neka dipugu mwe yali genda bakuba abawakulu kwa oli amuka bwamu. Ndio bali tuliwo wakati abuyo gwaka buli ekisemberede kibakikala bukazi. Bapana ingide. Azikizeli emetasola kusayo. Agera kwa kubawo. Nayo muliro mungi neno. Yemba. Semuli mbafiridemu. Babadde bagenze. Wabula kweri munda kukyali oneno okulengera ntelekitya enayingira waawo ateyingira abaziraku wano
Okay, you go and kill your first. Mukama sikateko horses. Wano wembalabira obulungi. Wano wembalabira. Wali mpozo bera mulaiti. Nimbe kigumu tekigwa. Nati kutegule maji. Nati kunya bibada bichali bipya. abawala mu kutya okubba ne babeeranga abasooka okuggalawo walabye omuliro gweyongera nabaki ne baggulawo kati ffe abazze batumanye olugi lwa wansi tusobola okutaasa eki emmaali naye tuyinza okutaasa embeera nga wakulu wonna omuliro gwakoze eki naye yo poliisi kale teruddeewo nnyo naye ng'eruddewo ate nkolerawo essaawa 2 kwatandisa essaawa
nafu ya kizimbe semiti enali mukugwa muzikolomo nezibbiimu twagala poliisi eyongere ku bimotoka ebizikiriza omuliro abantu basobole okutaasibwa ebintu byabwe ngeri ekirayiro kye bakuba okutaasa obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe twagala tulabe nga bikolebwa mu kaseera kano yadde nga bakola naye babawa ebintu bitono nnyo engine zinga nyingi twagala okulaba ku bintu ebitaasa bizinesi z'abantu naye abantu babulijjo mu kaseera kano bebenyigidde mu kuzikiriza omuliro so kibi nnyo nannyini aloli bambi yawunze dda so abadde agala kusobola mulokola ng'ataasa ku bintu naye abantu bakutte mukwata babaza abakulembeze abalonga lodi meya n'abalala abantu babulijjo abali mu kwenyigira mu mulimu gw'okuzikiriza omuliro naye ekiri mu constituency mu kaseera kano kyetumanyi tukubiriza abantu bonna mubeere ne kamera mubeere ne zi fire extinguishers okulaba nga omuliro guba gwakatandika bwe guti nga bikola ki gaffe kenyini twerwanako. It's a huge fire, so I cannot say that maybe it's hassle. No, but of course the citizens are directly involved in saving a neighbor. But of course I'm calling upon the fire department, especially police, to add on the fire engines. Because currently we are understocked in terms of fire engines. So Parliament and also ministries concerned with the police needs to be funded fully such that they can acquire more fire engines. So I'm in full conformity with the kind of service and the rescue that has been undertaken by the residents themselves and the police department. But of course we need more help. Currently jam is also affecting police as in trying to deliver water here. But also we need more facilitation in terms of water hydrants. So currently we are also involved in the rescue process. That's what I can say currently. muzirabo nagaza kokola si ezaba yakude fabrika nagaza kokola moroka sezi yawo ngamba zijewo nangamba byo benzemu ngati yakya kusimu ebadene no kufana amita na majana na tomu kuzitegula agenda kumwizo no fabrika ya soso kujemu nenga ntona mazima tono neza neja ne bilemerera bayitenda nyingi nango mebada kuveri wansi wade wasina na mtu kumpa sege fabrika zake zezako mje kutasa nengo mungi chitenkanika nenga dakasisa wa emule chitunga bosanyalazi banga bakoza abade mabwala nabade nzokujela faso duka ya kwa no maso nga abadiso muri munda baduka bagamati omusanze gabatso mundi kumu ubwatu kanaka kwatanga umanya bwala bakozi bamu bafuna kutia baduka kate bagende manjo eri manje basula amekuta so dikwa mlejo kwatandikidate side eri ku supermarket manji wali atabana jibasula abawala bagenda bajeli faso ga ngeta wano maso ga fuwa wadwa ya fuwa maso bonane baleta kabambe bwana bate babera nengo mlego akozechi sile bumukati abantu bageza ko okwasa amadirisa basobola kubanga mukakola ki mufulumo lw'ekisiyo bagezako kubomolana wali mu mbirizi babomolawo basobola kufuwamu amazzi omuliro wansi ngeri gwande wansi mu balkoni omuliro guteta butesi ne waggulu nga gwaka nnyo ekisukiridde
abawano kududu makusabire lwatidemu nga tumanyi kubanga afadweya tuna langi y'amafuta kubanga wona wakulaba langi emu y'amafuta afuna okutyama ate ejjukira mwanyi tulina amabaati ekitegeeza okutyama era twabadde tuna mukama waffe mukalwe ekitegeeza nasobola okukola ki nasobola okujja naye nayogerezeganya n'abaki n'abafa brigade okulaba okutaasa waki omuliro tegutuuka nokuki ekizimbe kirala kubanga n'ekizimbe kya mukiri wali wansi nawo nikomene gwakufunawo ate wakalaki bagezaako okukwata mwarwanyi bano abaana abalwanyi kimujapira bwerere erinnya Saalongo Noah Mawagali musajja Dageero Anzalo mutabani wa Mubyali Kirebbango okugenda Busanke Gomba olunaku lw'eggulu ennaku z'omwezi abadde mukaaga omuliro wano ewa mukama wange Nzeyi Muzirango mukama wange gwatandise essaawa 12 ez'akawungeezi naye twabonyebonye n'omuliro naye simanyi na kumanya naye banga waliwo emmotoka ya fire brigade eyasoose okujja nesooka nekuba omuliro kati wabawo emmotoka endala 2 ezizze ezo zibeera emmotoka 3 aba fire bakoze omulimu naye nga abaana bamakanika Muzeeyi babeereddewo bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo naye nga singa Muzeeyi Muzirango abadde ayina empisa embi singa ne wano tetuliwo kubanga okuva ssaawa 11 tuli wano eno n'essaawa ya kakati tutereeza embeera wadde supermarket yonna ennamba okuva ku basement wansi okuddako fula ey'okubiri n'ey'okusatu tewali kintu n'ekimu kyawonyeewo byonna ebintu byayidde naye Mukama Katonda eyabimuwa era ajja kuddamu akole ebirala waliwo obwedda aboogera mbu emmotoka zaayidde abadde ayinawo bondi n'emmotoka ze zonna zakoze eki yazigjeewo naye nga ali mu bulumi obw'ekitalo naye nga talina kyakola ayina kuguma Mukama Katonda eyamuwa supermarket era ajja kumala agikole ki ajja kumala agizzeewo ereddewo nga weebadde gwatandise essaawa 11 biseko abaana bali awo basitudde wabwe Kale.